نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Amatenda amajjuvu agatenderezebwa mu butuufu ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla jalaaluhu akyatukuumye nga tukyalimu abalamu. Tumwegayirire era tumusabe abeere nga akkiriza emirimu gyaffe. Allahumma amin. Akaseera kano lunaku olwaleero biidhnillah ndine mukadde wange Sheikh Abubakar agenda kubaako ne byatutuusaako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ebikwatagana ku ddiini ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wamu n'embeera y'ensi gye tutambuliramu. Tusaba wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abasajja nga bano Allah ayongere obbatukuumira, basiime, abaweemu ekisinga okuba ekirungi mu byonna. Nabwe kityo kamubawe biidhnillah abawe ku salaamu then atutuuseeko ekyo kye tuteekeddwa okufuna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidu liqabidi tawli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Amma ba'd. Amatendo agatenderezebwa gwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwadde obulamu n'atusiimira ekyengera eky'obusiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume nga tuli basiraamu era agenda otutta nga tuli basiraamu. Allahumma amin. Olunaku olwaleero biidhnillah tugenda kweyigirizaako n'ensonga 6 asbaabu ziyadatu rizq. Olunaku olwaleero tugenda kweyigirizaako ensonga 6 asbaabu ziyadatu rizq. Ensonga zino 6 ng'omwana Adamu azeekwatako Allah subhanahu wa ta'ala agenda muyinjuwaliza emmaali n'okugimukuumira. Ensonga ziri 6 Sheikh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه تنزيله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة تريشين تشونا بنا تفسير بمبغامبا الداب ما يدب على الأرض تشونا تشتاملا كونز ebiwuka ebisolo abantu amajinni byonna illa ala Allah rizquha okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yalina riziki yakyo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yalina riziki yakyo ya'lam mustaqarraha. Ibn Abbas mu tafsir Ibn Kathir yabeera nga tugamba mustaqarraha yani al-makan alladhi ta'u ilayhi wa tastaqirru fihi. Mazima ddala Ibn Abbas yabeera nga tugamba mustaqarraha kye kifo omwana Adamu kyawangaliramu. Omwana Adamu weyeebaka bwasula Allah subhanahu wa ta'ala amanyi buli kitonde kyonna bwe kisula, bwe kiwangalira, bwe kyebaka, enneebaka n'ensula. N'atugamba wa mustawda'aha maanahu al-mawdi'u ekifo ekyo kye bakuteekamu ng'ofudde al-qabr. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi buli kintu kyonna daab ma yadubbu ala al-ard ebitambula ku nsi ensolo byonna biwuka Allah subhanahu wa ta'ala yasikaliza ekitiibwa byonna amanyi gye bitambulira era yamanyi wa bagenda okuteeka omwana Adamu. Bwe twogera ku rizq abaana Adamu abamu bw'omugamba rizq kyateeka mu bwongo bwe almaal sente, naye bwe twogera kigambo rizq laysa fil maal wahda tekiri mu maali yokka la. Bwe twogera ku kigambo rizq Allah subhanahu wa ta'ala buli wamu yatuwerawo rizq si sente zokka. Wa min anwa'i rizq miteeko gya rizq fihi rizqu al-iman mulimu rizqi ya iman. Allah subhanahu wa ta'ala nga akwadde obukkiriza okumukkiriza mu bwomu bwe bameka Allah bakiwadde ya Rabbi twandisaanye tumwebaze yonna gy'oli webaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga akuwadde obukkiriza. Batono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bawa obukkiriza ne basigala nga balunkanira eddunya batono.
Allah tasobola kuwa bukkiriza bwe nosigala ng'olunkanira eddunya kubanga otegeera ki kyakwagaza. Ekyokubiri, rizqu al-fiqhi wal-ilm wal-hikma. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu gwayagala yenna ng'ayagala omugonnomolako emikisa gye, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa okumanya al-fiqhi wal-ilm, amuwa okumanya n'okukenkula ensonga. Al-hikma kitegeeza okuba omanyi amagezi amazaale. Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa amagezi amazaale n'akuwa okumanya al-ilm, faqad utiya khayran kathira. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba man utiya al-ilma faqad utiya khayran kathira. Ate n'atugamba man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Wacha ochano eti ku dunia. Subhanallah. Allah byatwagaliza bingi. N'ekirala rizqul mal fi najr, tewankalire buli omu kera kumakya kunzuka sawa 11 genda nonya sente boda bufuse boda nzitusola ngeze mu town nkomyewo boda nonya sente rizq anonja dunia eno. Naye bino ebintu mukaaga obyekwatako asbabu ziyadatu rizq. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwongera mu byobadde oyina akwongere, naye byennyini by'oyina bikuumire. Ensonga meka? Mukaaga. Omwanadamu yenna yonna gy'oli n'ozeekwatako, Allah subhanahu wa ta'ala agenda bbanga kuumira emali gy'oyina atagiyinjiwaza. Masha Allah, hagikuumire. Ekisooka at-tawakkul ala Allah, okubanga twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna. At-tawakkul ala Allah fi jami'i al-umur kabiriha wa saghiriha ma'a al-akhdh bil asbab wal 'amal bil jidd. Ate abantu abamu ebeera biraawo. At-tawakkul ala Allah, nagamba nze najja wano muzikiti nagamba tawakkaltu ala Allah, ntawakkadde Allah subhanahu wa ta'ala agenda okumpa rizqi. مزكتي حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ياتنيميزا تغامبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لanga mpulira mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba law annakum tatawakkaluna ala Allah, mubakubanga mutawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli, obutuufu bw'otawakkala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Allah obulungi bubwo Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyine atugamba omuntu yenna n'otawakkala ku lulwe n'ogamba Allah yampa rizqi kamwesigamire n'otakuwa rizqi. Ensonga etya emu, Nabi Muhammad yatugamba omwanadamu yenna n'obeerawo n'ogamba nze ntawakkadde Allah subhanahu wa ta'ala yampa rizqi, yampa ekyokulya, yamanyi kye ngenda okulya leero, yamanyi kye ngenda okulya enkya, Allah subhanahu wa ta'ala tayinza gaana kuwa rizqi ng'omwesigamidde, naye tugenda tukola ensobi emu wetufiira. Nabbi yatugamba la razaqakum kama yarzuqu at-tayr sallallahu alayhi wasallam, kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Akanyanya okwolaba ku makya kakera ne katendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Singa baada Allah tukoppa akanyonyi kakola twandibadde naffe mu ababeesiibo. Kakera ne katendeza Allah subhanahu wa ta'ala ku makya nikafuluma mu kisunku nikanoonya rizqi. Imam al-Bayhaqi rahimahullah yatugamba akanyonyi tekasigala mu kisunku nikatuula ne Allah ajja kumpa tawakkaltu ala Allah, inni tawakkaltu ala Allah, Allah agenda leta rizqi. La, wabula kafuluma nikagenda onoonya rizqi. Takhadha sabab, kataddewo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda oyisiza akawe. Kitegeera tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Bw'oba ofuluma ewaka eddwa gy'osoma Allah subhanahu wa ta'ala akola atya? Akuwa rizqi. Otawakkalira wama nze nfulu bismillah mu linnya lya Allah, tawakkaltu ala Allah, nesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wala quwwata illa billah. La hawla, there is no any possibility, wala quwwa, no power illa billah except from Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu abategeera bigambo ebyo yani badde atawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala
na okitegera nasembyayo akasembayo wala hamal bil jidd nabeera nga akola omulimu namaanyi bil jidd nateekamu amaanyi n'alafuubana abasinga tulowooza okukola ennyo n'amaanyi kwe kugaggawala bituufu okola ennyo no ate Allah ayinza kuwaata ng'okoze ennyo n'omwerabira inna Allaha yarzuqu man yashaa bighayri hisaab. Abasajja bafiira mu ssaawa 9 bagenze kukola tatasadde fajiri nakomawo nga zimuguze nga zimuguze tafunye kyakola ki naye bannaye tutawakale eri Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli. Allah subhanahu wa ta'ala agenda bbanga atumalira ensonga zaffe. Ensonga ey'okubiri attaqarrubu ila Allahi ta'ala bittaa'a wa tarku al-ma'siyah. Okubanga tusembera Allah subhanahu wa ta'ala tusembera tutya bittaa'a kumugondera. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira swala 5 nga tunagenda ku mulimu zukuka fajiri jisa Allah nateraho tahajjud zukuka saa 9 akakugula lisooka saa 9 zukuka musabe ya Allah mpa ya Allah gwe bamanyi ya Allah wasiba kuntegeera ya Allah gwe musabe raj Allah takuwe buteddewo obudde bwino musabiramu aze kugula lisooka abuuza muddu wange kyansaba mwanukule gwe webase oyagala Allah akole ki akuwe. Attaqarrubu ila Allah attaqarrubu ila Allah Allah agenda naterawo zino swala naterawo fajiri amwana Adamu saba 11 anazikusanga otunula ate oluva ku musaalo ddawo aha genda okole abasinga tuddawo tuwomereza bewe bati bosanga ng'anoonyeza riziki emubuze kyokka nga Allah yamugamba woneekwatako bino Allah agenda kugamba ane ye n'agaana kyova olaba okola ebinyuma byekyo n'ogaana okukola Allah byakulagira tugenda kugaggawala nga weyagamba bw'okola ebinyuma byekyo kimanye era ogenda kufuna okubanga tukola ki yatugamba mukumugondera tusale swala 5 zuka kumacha kija ku muzikiti sala naam siba fajiri mbona sala fajiri genda ku okusiba Allah twagira okusiba tusibe Allah twagira okusiba bingi ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatera tubenga tukola tubenga tumusemberera mwana tuona asembera Allah subhanahu wa ta'ala kanono kalimu ebintu bibiri ekisoko ofuna dunia okitegeera ofuna ebibiri Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ati man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Omuntu yenna mukyala musajja man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah agenda kuwangaza mu bulamu obulungi mu nsi kuno hayatan tayyiba. Allah agenda kuwangaliza mu bulamu obulungi bwe weegomba boyagala njagala kubeera kino njagala kubeera kino. Allah subhanahu wa ta'ala man amila saliha omuntu kola emirimu emirungi keera sala genda ku muzikiti maze sala genda okole otaddewo ensonga Allah okuwa sente ogenze ku mulimu ogenze kola osome dduwa wali bismillah tawakkaltu ala Allah Allah gwe neesigamidde Allah lwaki takowe lwaki Allah takuwa nga mugabi tayinza butakuwa la tekisoboka tayinza butakuwa sheikh من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الله agenda kuwangaza mu bulamu obukyasinze okubanga bulungi. Awo min dhakarin aw untha ekitonde ekikyalo oba ekisajja naye essaawa ya leero kitonde ekikyala kye kisinga okuba mu field y'okukola okusinga gundi okusinga ekisajja wallahu ya'lam naye sabala sasa min dhakarin aw Allah osobola okuyisiza mwami wokuwa omukazi mutudde ewaka nayisiza muki mwami ogwe nosala nosaba Allah nabawo obugagga ngayisiza mugwe duwazo zowola eri Allah mpa kino ya Allah nayisiza mwami wo nakikusanze ewaka nga tobonyebonye seke byakati sebo abakyala bakola babeje nga bakola nga n'abamu bakola nogeza omugambo
Allah yasinga okumanya naye ffe ogwaffe kutawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karate wali wasoose Allah agenda kuwa obulamu obulungi mu duniya tudda kwana ewokubiri walanajziyannahum ajrahum Allah agenda muwa empeera ki aljanna yawma alqiyam ye empeera yo gyokolerera bi ahsan kweje mirumu emirungi wali okola wagondera Allah wasala byonna wabikola Allah byakulagira wamugondera n'omubaka we Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa obulamu obulungi ku duniya ne ku akhira sheikh Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa janna anataka janna ya Allah bi ahsan ma kanu ya'malun emirimu emirungi wali okola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula mu janna okuba ebinyonyi ebya n'ejjinya erya Allah anatakyagala sekere tuli kyakumeka kyakubiri ekyokusatu al-istighfaru anil ma'asi wa tarku adh-dhunub. Al-istighfar munebe gwa Nabbi Nuh alayhi salam. Nabbi Nuh yabagamba atya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bannange mweniza Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana ghaffara kufadda yali kufaddanga kirizo kwenenya kwa baddu be Allah musonyi muna mwenenyeza. Aya yeyongerayo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aya 10 suratu Nuh. Aya 10 aya 10 agamba atya Naam yursili samaa alaykum midrara agenda bawe ekire kyenkuba banatafsira bamundo bagamba yursili samaa alaykum midrara tonde ku tonde lino lijja lino ligoberera lino lijja ligoberera lino enkuba ekola etya emeze ebibala. Aya yo 12 nagamba atya wayumdidukum bi amwal. Allah anatajagala wayumdidukum bi amwal. Allah bayinji walize mali subhanallah ibwe nali yatulaba Allah ko yinji walize mali wayumdidukum bi amwal nazako la wano wayumdidukum bi amwal wa banin Allah wabaje abana wa banin njagala mwana nonyeze omwana mbuze ndakumusala mwirabidde asuru Allah giye bagamba ndakumusala innahu kana ghaffara. Nabii Ibrahim alayhi salam Allah kumwezade yali kumusala ndakumusala wayumdidukum bi amwal wa banin oshtegera seka wa banin la maliza aya ngagamba ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلى الله سبحانه وتعالى agenda bawa malimiro kuno kunsi jannat namulimu ebibala musmira ebibala nimiro yoyo yegize matoke ya kungula matoke nywanyi byonna hajigundi kiki hajigunda halibona hajigundi busi ya Allah biwai amanyi bino byekoteko Allah byatulagira Allah mwayisiza bino Allah byakola ki byatulagira. Arabian kino ekyokuna seeka kikulu sillatur rahmi okuyonga oluganda. Allah bantu bangi bali eyo beerabidde al asl wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatam وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. الله سبحانه وتعالى تقام وآتى المال على حبه ختم ماليو chosinga okwagala abantu njagala sente zange njagala edduuka lyange tulunkanira mali naye kwata mu ekyo chosinga okwagala ala hubbihi ekyo kyowuliranga naawe njagala kijjako naye
wa Allah subhanahu wa ta'ala kankiweeyo okiwaani dhawil qurba abakusinga okubeera okumpi ab'enganda dhawil qaraba maama omuyina maama talina kyakulya naye gwe gw'olina amaduuka mu kibuga sheekhe mangi osolooza onoonya wali sente sheekhe abantu bali mu duniya muno beerabira ki ekyabaleeta ku duniya ne banoonya duniya ne beerabira akhira ne balirunkanira duniya oli osanga alina ebizimbe akyayagala kwongerako kyokka nno kyewuunyisa seeka ate abalina bye baagala okwongerako alina yayagala okwongerako subhanallah n'emiziki ne baganda nno okuwaayo imaamu naaga subhanallah beerabidde asulu bagyerabidde ekikolo kye ekyatuleeta ku duniya wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kubanga tumusinza tetutumako mali gye tululunkanidde essaawa eno gye tunoonya gundi njagala kino njagala funa Allah teyabitutuma ekyatutonza kiri eki kubanga tumusinza mutuufu bw'okumusinza tumwawule mutuufu bw'okumwawula ebisika okola kino sheekh ebisigadde byekola byokka tuli ku nsonga yakumeka ensonga yakuna al istighfar anil ma'asiya tuleke amaasi bwe tunagavaako Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuyinjiwaliza agenda twongera obe n'ebintu Allah akwongere osaddaaka Allah akwongere banatafsiri n'abamu bagamba dhawil qaraba bw'okwata mu maliyo nawe omuntu akuli okumpi wa luganda taata maama senga jjajja muganda wali ku ssomero anoonya ennusu 10 ez'okulya ng'oli mu akeede maama talina sukaali wa kuteeka mu caayi etululunkanira biri ebinene tubeerabidde dhawil qaraba batuli okumpi bw'okwata n'omusaddaakira nno Allah atwagala akuwa empeera za mirundi eki silatu rahmi oyinza oluganda ne sadaqa Ibn Kathir ebintu ebyo akuwa wali n'akuwa ne wa Allah Allahumma amin ebintu ebyo abantu bavudde ku famirizi zaabwe kyobola babonaabona balina ssente naye tezirinaamu mirembe temuli baraka buli wooleka ab'enganda n'obateeka ebbali Allah subhanahu wa ta'ala ajja baraka mu maliyo konteyina egudde eswe kati okyali kwabo ennaku zino abaana be bagoba bakitaabwe ku mataka gaabwe Allah bukedde ow'emyaka 8 bamuzadde juzi 20 okitegeera temukyali baraka balulunkanira byanfuna buli omu alaba nfunira bwangu njagala kino balulunkanira byaki byanfuna omwana olululu okubukedde juzi balaze omwana agobye taatawe ku nnyumba ennyumba zebipangiza ettaka lyeyegulira omwana temukyali baraka balulunkanira byanfuna buli omu alaba nfunira bwangu njagala kino balulunkanira byaki byanfuna omwana olululu okubukedde juzi balaze omwana agobye taatawe ku nnyumba ennyumba zebipangiza ettaka lyeyegulira omwana amugobyeko ate nga mulagalire byogenda ofunamu era ettaka temugenda bbaamu baraka ligenda twala akaseera katono nnyo Allah alijewalitwale bakwerabire obenga atabanga nawe nza n'obutalijjawo n'atwala buke nnyini subhanallah ensi gye tulimu ensi gye tulimu buli weerabe Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakutuma wonaagaana okudda ku asuli wali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzzaayo alhaakum takathur kubasiriwaza atakafu okuŋŋaanya hatta zultumul maqabir n'okufa ne kubatuukako nga bakyakuŋŋaanya omuntu alinye kaboda agenze leta sipeya agenze okufa ne kumutuukako nga akyakuŋŋaanya ayagala faamu ayongereko byonna ayina naye ayagala kwongerako kuŋŋaanya
hatta zultumul maqabir okufa kugenda kutukako ogende mu kabuliyo ngubadde okunganya wanka kino sikifunye baloya aguze baloya babetta kali agundi banyigiriza abanaku loya ne bayinga ipapula tana kutwala ataleta alhaakum takath kubasiriwaza okunganya aina famu ayagala yongereko aina ebyobugagga ayagala yongereko era bidde kyamuleta ku dunia naye tunaddeyo waliko asul Allah subhanahu wa ta'ala agenda biterereza oyo ku siratal mustaqima oyina ebyenfuna ate nga ne wa Allah okola byakulagira ta'atu seka Allah agenda kuwa ensonga mukaga wozeekwatako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa dunia akuwe n'akhira ejjinja limu okuba ebinyonyi ebyo ekyokumeka ekyokutaano ta'widu lisan ala kathrati alhamdi washukr ta'widu lisan okubeera ng'omanyiza olulimi lwo ala kathrati alhamd alhamdulillah subhanallah astaghfirullah oyetadhikari otendeza Allah subhanahu wa ta'ala washukr n'okumwebaza jukira biri byonna obikoze Allah akuwadde bw'amala okuwa n'oteerabira Allah ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah Sheikh Allah gamba obali ku mulembe gwa Nabbi Musa Allah subhanahu wa ta'ala amazobba wonya Firauna amazzi gamaze okukola ki okumumira bubasomose Allah wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum la in shakartum wabagamba la in shakartum la azidannakum muna nebaza kwewe wemakoledde Firauna ku mulembe gwe la'natullahi alayhi bali batabana nga bato abantu bafiirwa nnyo abaana nga baana bakyali bato abaana balenzi nga buli gozala nga mulenzi nga bamutta Allah subhanahu wa ta'ala we yabawonya Firauna wano mu tafsiri bagamba yali abajjukiza la in shakartum singa munnebaza ko ebyengera byemba wadde la azidannakum we munnebaza ate nja bongera bungezi naye we munaagaana okwebaza ebyengera byabawadde Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati la in kafartum inna adhabi ashadid ebibonerezo bye bannaye biruma binene tetubisobola ffe abanadamu binene lwaki weeyiba bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala akugezesana n'obulwadde n'okaaba nkugambye bafa kansa gyebali mu mulago kansa bamuwanika okugulu baagala bakutemyeko kansa akyamula byebyo covid naye Allah n'abaleetera okugezesebwa ne batafunamu ndowooza yonna Allah katudde ku siratal mustaqima nedda basigala bakyawankawanka bafa enfa embi basajja balina ssente ne balina agalwadde nefe Allah atuwadde sihatul jasad emibiri miramu byonna ebyo Allah ajja bikuwa bw'onaakola ebyo byagambye baziina ne Allah akwate oli amuggyeko kikansa kyalina akikuwe akuwe ne ssente ze akuggyeko akuwe kikansa basajja balina ssente tezirina mirembe yadde temuli baraka baziina bavugamba olukagabbe ne bakaaba beegomba gwe atambuza ebigere ng'oli mulamu banoonya gula nsigo byebyo naam tugenda ku kyakumeka tubale ku kyakutaano okuba nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kumacha istighfar yes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli swala ya farada maktuba yagamba ebigambo bino la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul hamd wa lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna ye Allah yatuwaye musobozi Allah yagera kino kibe ne kiba gwefa nofa Allah yagera ono azadde akaana kalina baka wala nokazaala nga kaki inshallah kati nga tumaliriza tugenda ndoza ku kyamukaaga
Sadaqa. Sadaka. Okusaddaaka. Allahu akbar. Allah tugamba atya? Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bana tafsir Ibn Abbas atugamba albirra Allah kyali ategeezaamu aljanna. Enki? Ijana. Abalala ne batugamba Allah kyali ategeezaamu attaqwa. Ategeezaamu taqwa. Abalala ne bagamba Allah ategeezaamu ki? Alkhair, ebirungi. Lan tanalu albirra, togenda funa bulungamu hatta tunfiqu, mpaka bw'okwata n'ojjamu. Tunfiqu, bana tafsiri bagamba tunfiqu kitegeeza azzaka, okujja mu zaka mu maali yo. Abagagga nga tebawaayo zaka. Kyova olaba konteyina zaabwe kati zigwa nnyo mazzi. Nkugambye bw'ogaana okujjamu zaka ng'ogaanye ogijjiramu ggwe kennyini, Allah subhanahu wa ta'ala ajjajjijjamu. Seka ensonga endala abagagga Allah bawadde zifaamu naye seka Zuhura etuuka n'akabuzi ne kamulemusala ku faamu ennamba gy'alina n'ente z'alina. Ku ekyo kyennyini Allah subhanahu wa ta'ala amuggyiramu baraka mu bintu by'alina. Abagagga bangi bemuwuliddeko naye atiikiriza nnyo Allah n'amuwa ettutumu. Mu nnaku bunaku oba myaka bwaka n'agwa Tubadde tukyalina ku kya n'addayo ku zero. zaka. Baleeta birthday, happy birthday. Seka omusajja omugagga alina faamu nnawe y'ebisolo. Seka akiika yo n'azaala omwana ng'akimanyi alina omukolera akiika. Haji Abudallah, Haji Samadu, Haji Zubairi. N'atagikola? N'atagikola, n'akola birthday ya bukadde butaano. Allah. Saba Allah atuwe obulungamu. Amin. Bw'omubuuza nti Haji omwana akiika wagikola n'agamba seka sirina busobozi. Saba Allah atuwe obulungamu. Naye bw'ogaana n'okugyamu omusolo gwa Allah, bana ab'emisolo bw'ogaana n'okusasula omusolo baleeta kasiru nga bateeka ku kiduuka kyo, konteyina yo bateekako ng'ogenda okusasula karahan. Ogaanye okugyamu, ogaanye okuwa abanaku. Allah agamba ajjamu zaka eyambe ku banaku abatalina kyakulya. Ogaanye okugyamu maali y'abanaku, ogaanye ogijjamu yiyo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugijjamu karahan. Bw'oba owulira konteyina egudde mazzi, pressure zimukuba naafu. Yagaana okugyamu omusolo guli musolo gwa Allah. Ye Sheikh, oganye okugyamu ogwa buli mwaka. Ate nga jja kitono. Tekyetaagisa bingi. Allah nga waakisa mwaka. Naye embuzi 10 ojjamu embuzi emu bw'eti. Naye n'agaana. Seka mba nkoze mba nnyonoona. Tebannabitegeera nti naye bwe banaabitegeera bajja kukwatamu bennyini baweeyo. Ate bukire kyakumakya nga zifudde ziri wali eri n'akaaba bukaali. Allah ajjamu ki? Baraka. Buli wogaana okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ajjamu baraka. Ndowooza nga tumaliriza tugenda maliriza ne hadithi y'omubaka qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna al-abda la yuhramu ar-rizq li dhanbi yusibuhu. Allah asobola okumma riziki n'oginoonya n'otambula mashariki magharibi osuubuddeko okweza amaduuka ne bigaana n'oteekamu capital no bagambye kano kafuna n'oteekamu ne bigaana. Waliwo ezzambi ly'olina ly'otamanyi nakumusaala eri Allah subhanahu wa ta'ala kola istighfar mwenenyeze. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusumululira lidhambi yusibu. Olina ezzambi erikutuddemu lyewakola gwalimanyi naye oganye okwenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'asinzira kweto n'akumma riziki n'oginoonya nebula. N'oginoonya Sheikh nebula. Omusajja omu omugezi yagamba ma kaana muqaddiran laka sayatika walau kaana baina jabalain walam yakun muqaddiran laka lan yatika walau kaana baina shafatain. Allah riziki nga yiyo Allah subhanahu wa ta'ala ajjikuwa newe nabeera ki mwenye wakati w'ensozi ebbiri tuyinza okugamba tuli wano ffe mu Uganda riziki eri China eri Dubai eriwa eri naye ng'olina okuyimuka ogenda oginoniyo Allah akikuwandiikako muqaddaran laka. Allah akikuwandiikako walam yakun muqaddaran laka ekitali kikyo tosobola kifuna walau kaana baina shafatai n'okiba nga kiriwa ku mumwa
njagala emmotoka nga siiyo kugambye n'ekiba kyakulya nga kiri wano ogenda nga si kikyo nga riziki Allah tagikuwandiikako kigwa tosobola kirya nga Allah tagikuwandiikako. Nga tumaliriza ndowooza bibadde ebigambo byange ebintu 6 ebyo omwana Adamu wanabyekwatako n'abitegeera mbutufu okubitegeera Allah agenda mwangwiza agenda mu dunia eno gyayayanira amu ina akhira. Allahumma inna nas'aluka na'ima al-muqima alladhi la yazulu wa la yahul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Naam, tubaza mukadde waffe Sheikh Abubakar, saba Allah tukumira abantu bwe bati atujjukiza asbaabi rizqi oba ensonga eziyinjiwaza ebyenfuna by'omuntu zibadde ensonga 6 nga zitegeerekeka biidhnillahi tabaraka wa taala. Atugambye ekisooka byonna okwesigamira wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Banga lyona amalanga weesigamidde Allah mu mbeera ya butatuula, mu mbeera y'okuteekawo ensonga, mu kukolako ne mu kulafuubanako, Allah ajja kukugabirira. Naye mabega gaayo waliyo akakwakkulizo, olina tawakkul mu mbeera y'okusinza Allahu tabaraka wa taala. Oganya oteekawo amakubo naye toyagala okugaggawala olw'okuba osaala. Era bangi kirabikiddwako mu bavubuka ab'enjawulo, naddala ffe batulaabu njagamba ddala nga kati mathalan nze talibu seka njagala okuyita ebibuuzo naye sisoma. Otulo tukusingidde bageta nyuma. Bannange baba basoma nga nze ndi mu firimu. Olaba. Naye nga mbakakasa nti zingindayita nja kufuna obuna. Seka bugenda kwewandiika mu bibuuzo. Teekawo ensonga, soma ebitabo. Naawe ayagala okugaggawala. Noonya sinza Allah ng'otaddewo ensonga mu mbeera yonna nti Allah ali mu muzikiti mbw alina tawakkulu eri Allah. Ekyo kiralamu. Beera n'omudaala gwo gwa capati ogenda osaale nga bw'osaba Allah nyina omudaala gwange guli wali, Allah gufula ensonga. Baddu gye bali bagaggawalira mirimo egy'enjawulo, ab'obutungulu, ab'ennyaanya, aba capati, abasumbuusa, abamandaazi n'ebirala. Naye kati seekaffe tulowooza okugaggawalako omuntu alina okuba nga alina ekiduuka ate nga kirabikako ekya speya kiri wali eri, bamale kituuma linnya nti Sheikh Abubakar speya, auto speya tugambe nti omusajja Allah amuwadde ensimbi. Nabwe kityo tubeere ne tawakkul eri Allahu tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiri atugambye ataqarrub, okusemberera wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala, ne tumusemberera tukola ibaada. Ezuukako ekiro mu mbeera gy'osobodde, kale mu wiiki zukkamu lumu Allah aba akuwadde obusobozi. Kuba obusobozi tubulina naye tugayaalanga ffe. Tolekera ddala, kale kwasaayo kaako lumu mugambe Allah nyinayo olunaku lwange lumu, Allah luntebese lubeere mu wiiki, olwo olunaku lubeere ensonga. Mugambe Allah lw'ozuukuse lwennyini lw'oba omulopera, mugambe Allah mu wiiki ennamba luno lwensobodde, Allah nkusaba olufula ensonga y'okunzigulirawo oluvannyuma lw'omusaba. Kuba ekiri awo tewabeerawo n'omu akulaba, kiri gy'oli okulongoosa emirimu gy'oba okwonoona. Ensonga ey'okusatu n'atugamba al istighfar. So mukadde wange ndowooza yeeyo nziisa mu bufunze al istighfar. Awo wo waliwo chance nnene nze naawe kuba tutambula, sekwa nyinza okunyumya akapiira essaawa ezi nga nkubuulira abazannyi ab'enjawulo, naye nga mbazannyi abo sirina n'omu gwe nzizeemu, ng'ate nyimanyi ne background ze zibakwatako. Alina abakyala si baawano beeri, alina abakyala bwe bati bamusasula ssente bwe ziti, waavaawo tuzzaawo ono ate kati ono gwe tuzzaawo ye ali bwati ne bwati. Seka istighfar ne zitulema. Omaze essaawa ezo, era kikwewuunyisa mu istighfar omuntu asobola otuula nga wamwokya wansi. Baimamu ebiseera ebisinga salaamu alaikum wa rahmatullah, salaamu alaikum wa rahmatullah. Seka imamu agenda omalayo salaamu ey'okubiri ng'omuddu ali ku ngatta azikutte afuluma. Ate ekisinga okwewuunyisa bw'afuluma bw'ati taddamu kwongeza supiidi, ng'ebigere abisala ng'atambula mpolampola ng'akwata mu nsawo ng'aggyayo essimu batandika okutambula ng'anyiga. Ne weebuuza supiidi kijaddu ki ekibadde kimuddusa okuva mu masijidi, buzibu ki?
Sheikh agoba dunia oba kazanyo kagenda kumpitako. Kati obudde bwe tuwa amasimu gaffe tuleko n'obudde bwe tuwa istighfar. Allah mulage nti nange ndi mwetaavu gy'oli na wankubadde biseera ebisinga ffe tulaba abantu be balina otumalira. Mbeerawo nga ntunuulidde Sekabaka leero Allah yamuwa ku ssente yalina kati byonna bonna era nze Sekabaka salamu alaykum Seke kyemisana kyange kiri mu nsawo yo abavubuka kati essaawa eno yajja balidde ku mulala sika riziki yange eri mu nsawo ate abavubuka ennaku zino bagufudde na mulimu masajidi ez'enjawulo mu bibuga seka omusango omuvubuka atudde awanyirira Sheikh yabo mulabo osubira omuvubuka ow'obuvunaanyizibwa bomeza naje nakuya seka salamu alaykum balimba balina ensonga zaabwe seka nkutuseewo n'olugendo bwabanga mwe bali abatya Allah nga siya ekituufu akutuseewo n'olugendo ne mulimu bagifudde business seka enjala ennuma waliwo bali awo Nakasero gy'ogendekawo ku muzikiti Nakasero basange musajja mukulu ayina emikono ayina amagulu si mulema seka beerawo siraamu enjala ennuma ninga omulaba bwoti yagufuula mu mulimu ate Allah n'atugezesa ekintu ng'ekyo bwe kikutuukako nabwo ne bufuuka obuzibu. Katusaba Allah atusaasire nabwe kityo tukole istighfar nga mukadde waffe bw'atunnyonnyodde munansonyiwa okudda mu musomo gw'omuwalimu naye nga embeera tubulidde ensonga 6 tuzeekwateko tawakkul ala Allah taqarrub ala Allah istighfar silatu rahmi okuyunga eŋŋanda olulimi okuluyitirizaako ebigambo ebiki ebirungi ebiwaana Allah adhkari ezo tuziyitirize akasembyeyo ke kabadde akakulu ku nsonga ke kamu ku nsonga enkulu muziri mu bitambo mu bikuume mali y'omwana Adamu as-sadaqa okusaddaka seeka Allah tukuze mali naye abaddu seeka ennaku zino tebata ssente manyi batugubaga abawalimu mu babaavu naye ate amazima go sinalabayo muwalimu mwavu bameka bambala ekanzu ez'ebitulimba walimu seka tewali yambala kanzu y'ebitulimba walimu babalaba Allah yabawa seka mwali mukigo osanga ali mu kasana nga kamwokya waliwo bannaffe abaiti side osanga seka akutte omuzindalo gwe wali mu kasana kamu Allahu akbar amina ya rabbi seka omwalimu bameka balina emmotoka mbawalimu Allah nga asitudde bawalimu hatta basobola n'okusangawo kati ne basanga nze musajja wattu nga ntambula oli omuddu akusanga seka jangu nkutwaleko naye nga misikini toli seeka oli muyizi naye olwokuba akulabidde mu kifaananyi ekyo kifaanana obulungi seeka jangu nkutwaleko naye seeka kale yambala empale ne jjiini otambule wali eri abo banaakutwala kubajja kuyitako ng'owa bulijjo naye tetukyasaddaaka kati tusaddaake obaolyawo mu ebyo Allah byatuwadde ojja kufuna ndoozi olunaku olwo Sheikh Bakari atubulire ku bulungi bw'okusaddaaka maadhalika n'ebintu ebirala ebitambulira mu kuwaayo naye ezo ensonga zibadde 6 tusaba Allahu tabaraka wa taala abasiime baganda baffe abatuwuliriza n'abatulaba abaweemu obulungi tusaba Allahu tabaraka wa taala asiime badduaati bonna gye bali wamu ne bashuukhu baffe ab'enjawulo obumulumulu obuli wakati wa bashuukhu baffe tusaba Allah abugyewo abumalewo atuwe okukwatagana bashuukhu baffe tukwatagane nabo nga ffe abayizi mu mbeera esinga okuba ennungi wamu mwekyo tusaba Allahu tabaraka wa taala buli media platform yonna ng'esaasaanya da'wa tusaba Allah agikuumire ku ntikko atuwe ikhlas mu mbeera y'ekukoleramu da'wa n'okulongoosa kyekikulembera mu byonna era n'ebigoberera kuba seeka emitimbagano kati mingi nga watandise ogibala mingi lw'okuba ffe tumanyiko gino emitonotono Allah gy'asitudde Thuraya Sulhu SK MBN Muzirimu Channel naffe olaba tulina muttakiina temanyikiddwa nakumanyikwa naye oba oliawo biidhnillah amin emanyikiddwa eri abo abagirimu n'abagibeeramu netusaba wakitibwa Allah atuweemu obulungi amin nabwe kityo sigenda kusussaako awo tusaba Allahu tabaraka wa taala abasiime abaweemu obulungi tubadde ne Sheikh waffe Abubakar tusaba Allah amutukuumire amutuweere obulungi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته